atenderezwa gurumiswe oikitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara nsindike kitangara ndi kwagara nsindikiro kwagara ndi bo mu nsindikiro bumu ndi dembe nsindikiro dembe mbagomba go chewagura erizara enkambwe gwa kaswa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwena abampuliza mbiti bya mebenjoro twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja fe mbiti bya mebenjoro nate rakade kano ketulimu akokutisiba kwensi ya fe yomonda wepo ne yabweru katonda tudde munda munzara mza katonda tudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima go ebitakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguruka weyongeyo n'obulamu bwo obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri jjajjaffe Namuzinda. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu echa galaxy mwetudde ng'oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyendo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyendo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyendo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyendo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu beresa buli etukuvu omwagala mutudde. Omwagala tewajja wano okubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abagalwa ndi jjajjammwe Namuzinda, abagalwa oba gwe muyita Archangel Michael mu Lunyanyembe, abagalwa mbaweereza omukisa ogw'amayengo ag'okwagala n'ekitangala mu kadde kano era nga mbaaniriza okubeera nga muggulawo emitima gwammwe eri obubaka bwaffe bwe tuli okubeera nga tubaawa mu kadde kano. Abagalwa nga we mweyongera okubeera nga muzuukuka okuva mu kirooto eky'obulimba, abagalwa tubaaniriza okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku ndaba yammwe oba gye muyita perception. Endaba yammwe eyo eyawangibwa mu mmeeme yammwe ey'ekitambo ya ddala. Endaba eno yawangibwa mu mayengo ag'okutya, obulumi, enge n'okulamula. Ebiseera ebisinga obungi emmeeme yammwe ey'ekitambo n'endaba yaayo ebiseera ebisinga erabisibwa mu balala, mu birowoozo byammwe, mu birooto byammwe ne mu njogera gye mwogera. Ekitambo kyammwe endaba y'ekitambo kyammwe ekitudde mu mmeeme yammwe kibeerawo ku lw'omubiri gwammwe gwe mulimu nga kirabisibwa mu ndwadde n'obulumi. Endaba y'emmeeme y'ekitambo kyammwe buli kiseera oluusi kibeerawo kasita otambulya mu bulamu obw'okuwonawo n'obutawonawo. Kitegera kino kyonna kibeera kiraga embeera ey'ekirooto. Kitegera mu ngeri eno abaagalwa tuyagala tubategeeze nti wali ofumiitirizaako nti endaba yo yeewanga buli kintu kyonna mu buliwo era nga toyina ndaba eyo tosobola kuzuukuka kuva mu kirooto, tosobola kubeera nga otereeza ebintu mu maanyi ag'okwagala okubwa Katonda bo. Endaba ey'emmeeme y'ekitambo kyo buli kiseera ebeera ekugamba nti tosaanidde kubeera nga oli bumu wamu ne Katonda wo. Kino kye kikuleetera okubeera nga weesala okuva eri Katonda ne weesala n'okuva eri abalala. Endaba ye y'emmeeme ye ey'ekitambo oba ye ego mind perception, abaagalwa yeekugamba nti buli kinoomu mu nsi tali bumu wamu n'obwa Katonda bwe. Kitegera endaba eno ey'ekitambo buli kiseera yeekuleetera okubeera nga olowooza nti tosaanidde mu maaso g'obwa Katonda. Kino kye kikuleetera okubeera nga gwe kennyini weeraba n'ensi endala nga tokozesa maaso g'obwa Katonda.
omwoyo omutukuvu ly'eddoboozi ery'obwa Katonda, ye Katonda wo, your God self, era Katonda w'abalala bonna. Omwoyo omutukuvu kye kitundutundu ekitudde mu mmeeme yammwe ekibalungamya mu kitangaala okudda eri Katonda abatuddemu. Kuno kubeera kusalawo kwammwe okubeera nga mukkiriza emmeeme yammwe eyingiwale mu mmeeme yammwe munda, kibasoboseza okusobola okubeera nga mukula busukka kkubo w'ekitambo ekitudde mu mmeeme yammwe. Abaagalwa, bino byonna biviira ddala ku kuyaayaana kwammwe n'okweggulirawo okubeera nga mugattaganya wamu n'omwoyo omutukuvu. Yogera eri mwoyo omutukuvu buli kadde gamba omwoyo omutukuvu, leka ndabe mu ngeri ey'enjawulo. Kino kijja kuleetera enkyuka mu ndaba mu bulamu bwo. Kino kijja kuyamba okusobola okubeera nga olaba amazima mu buli kintu kyonna ne mundayo. Abaagalwa, oli mwana wa Katonda. Era otandika okugamba nti omuntu ono mwana wa Katonda. Oli mutukuvu. Era otandika okugamba nti omuntu ono mutukuvu. Oli mwana muto. Era ojja kugamba nti omuntu ono atambulira mu bwekito oba atuukiridde. Ekintu kyonna ekitali wamu n'okwagala si kyaddala. Kitundutundu ku kirooto. Mu ngeri eno mutandika okubeera nga mulondeewo okubeera nga mulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Bwe munaatandika okubeera nga mukikola mu lugendo lwammwe nga mukozesa omwoyo wammwe omutukuvu, kijja bayamba okusobola okubeera nga muzuukuka okuva eri ekirooto eky'obulimba kye muzze mutambuliramu. Abaagalwa, tukulembedde olugendo lwammwe olubazza mu kitangaala. Tubaaniriza ewaka era nga tusemvula wamu nammwe buli luta lwe mukuba naffe tulukuba. Abaagalwa, mwagala okusinga ne musobola okubeera nga mukirowooza. Ndi jjajjammwe Namuzinda mbaleetera amazima gano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.